Maramu muyambeko Comrade Lumbuye abalamuze mu inbox. Let me tell you one thing. Waliwo ebintu ebimu nga tetugenda kujja waneno ku social media kugamba nti bannaye tutuuse wano oba twagala kukola kino because tekyetaagisa. Yes, but I know behind the back waliwo ekigenda maaso era Comrade munnaffe tujja kwasaganya bye tukwasaganya. Bwanaaba weetaagisaawo ebyokujja ku social media, of course tujja kujja tubabuulire inshallah. Oba naye mwennyini ajja kujja abagambe. So kyekyo buli omu akole kyasobola mu kasirise, tekyetaagisa kujja wano kugamba nti bannange kino ne kino ne kino because owa omulabe gap. Okay? Then ndabeyo mu comment section abalala abagamba nti no muli mu kuzayo bannammwe, muli mukola kino ne kino, naye abannayuganda bagenda kubeera nga tebakyabakkiriza bahayaringa mu companies waneeno. Ekyo tebakikulimba. Ekisookera ddala abantu abagamba nti ne Uganda tulinayo emirimu, Uganda nnungi, muddeeyo mukolere Uganda. Okay? Naffe abagamba nti no Uganda si nnungi, twetaaga obukulembeze obulungi, tetulinayo mirimu, twajja eno kukola, katusigale tukole muddeeyo mukolere Uganda. Nze wendabanga kye tulina okukola. Oba si ekyo mulekerawo okwogera ku mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, mulekerawo okubalaatira mu nnaku yaffe, buli omu akola ebimukwatako. Ffe twogere ku ggwanga lyaffe n'ebikyamu ebiriyo, eggwanga lyaffe litereere tuddeyo ewaka. Oba mukitegeera? Naye mmwe munaabeera eno ku kyeyo, ate ne mwagala okutukudaalira, ate ne mwagala mutumanyiire, tugenda kukola naffe kye tusobola, muddeyo ewammwe gye mugamba nti walungi mubeereyo. Oba mukitegedde? Ate olwedde gwe muwagira yafuga era yabba akalulu. Si bwe kiri? Muddeyo abasuusuute abawe n'emirimu. Anti mumwagala nnyo, si bwe kiri? Oba si ekyo buli omu abeere muleeni ye. Bw'aba jeno akola ensobi muyite jeno, muyitire ddala CDF, omuyitire ddala na jeno. Bw'aba akola ensobi, ekyo kyokka ekitiibwa ky'omuwadde, ekyo kyonna kyokka ekitiibwa kyali, si ky'omuwadde kubanga si gwe wakimu. Ekyo kyokka ekitiibwa ky'omuyise kye baamuwa. Naba ng'alina kyakoze kitajja mu kitiibwa ekyo, then ye yennyini yaba alina okwetereeza. Kati gwe lwaki oba tomuyita jeno? Then we yatwitinze n'amala ne wabaawo addamu n'atugamba mu comment section nziraba eyo n'ebitali byange aba commenting eyo eyo diversion atujja ku bya bishop. Kakati gwe bya bishop byadde bigasa ki era wabadde obikola ki? Ekya bishop kyadde kikutwalawa. Diversion yabadde atujja ku bya bishop. Then bya bishop byabadde bitujja ku kigwe byewazzeeko. Bwazze ku bya bishop gwe bikutwalawa. Diversion etujja ku bya bishop. Then bwe bakujja ku bya bishop, bwe bakuteeka ku bya bishop, bakujja ku byakyo okukuteeka ku bya bishop gwe byotaddeko omulaka. Bw'oba oli ku bya bishop, ebya bishop byadde bikwongerayo wa. Ebagamba nti kakati batujja ku bino, tusigale ebya bishop bye batujjako, bye batujjako, bye tulina okusigalako eno diversion eya bino bye bawandiise. Mwe bannayuganda, nze ebiseera ebimu munvuma, mwe mumanyi, mwe munvumi. Naye nze ebintu ekisinga ddala bannayuganda ffe tuweremezzaako enfuga embi, era bwe babeera mu biyumba byabwe eyo oba luddawa batunulira ne baseka nagamba nti twekwatira ku bifala. Bannayuganda tuli bafala, bannayuganda tufugika. Era lwakuba nti mwabadde mukyayogera ebyo bo babataddemu ekyo ne mutakimanya, ne bajja ne babagamba nti Anita Among General Museveni andagidde muyimbule mujje ku house arrest. Mujje ku house arrest. Mubujjo mugamba nga tajja mu parliament. Ekyo kyo mwakitegedde. Kitegeeze emmotoka zonna najja ne mbakolya video ne mbagamba emmotoka era ne ziyita mu kibuga zonna nga mwerolera. Bali balina kye babalagako ne muwuguka ne mugenda ku ebyo. Tewaliwo kya corruption ya gundi. Bayina gwe baali balina okujjawo, bwe baba bakwata babaako kye baagala okutega. Kati bakuliso bole baalugenderamu.
naye ng'era nabo bagenda kuteebwa. Ekyo kijja kugirira awo bajja bijjagira biveewo. So kakati mwadde mukyali ku ebyo oli bamute n'awandiika ekigambo nti ajja kulima. CDF yawandiisa ajja kulima. Bulijjo nno nkiraba eno mbafuutisa ojja kulima. Ne CDF yakiwandiise nti ajja kulima. N'amaliriza n'ateekayo bwe yagambye nti ajja kulima. Ne bagamba waliwo ekitongole ekimu ekikulemberwa mukoddomi we Lwaboogo n'akyogerako. Bugenze okukya ng'ate mpulira sigalina nnyo sinafuna nnyo bukakafu bwago naye mbu omuyambi wa Lwaboogo mbu ali mu basement bamututte kuyiga Luswayiri oba leero oyo eyoyo Olunyankole alumanya ateekwa kuba nga ayiga Luswayiri. Kakati ebyo byonna wano we wali ekinyusi. Amaliza n'abagamba nti 230 ajja. Ejjeno Muhoozi agambye 230 ajja nga pulezidenti era chief campaigner we ye kitaawe Jeno Museveni. Era waliwo agenda okulaba vidiyo eno agambe wa tekisoboka era tajja kwesimbawo. Era ba Eddie Mutobe babeera mu kkomera ne babawamba ne babasama ogundi ne balwala ne tuwoggana era nga buwoggana nakati ali mu kkomera. Siwe kiri kali n'ekyo ky'oli mu kwogera era tajja kwesimbawo ogenda kukolawo ki okuggyako ng'ogamba ogenda oyina ky'ogenda okukyusa mu bwongo bwo n'entegeerayo n'okutegeera amaanyi go ekyo kisobola okukiremesa n'ekitali ekyo nga tugenda nga bwe tuli wano. Muzzukulu omuwala mutabani wa Muhoozi bamutikkidde mu Bungereza. Bwe tunaabeera n'endowooza bweti naye ajja era mapo tajja kusobola. Ne bakitaffe baayogera ku Museveni kubanga bagamba nti agenda kufuga emyaka 5 ne bagamba tajja kusobola ali mu Amerika sana plus nona akugamba nti mutabani wajja kufuga. Mutabani we n'atandika okukola byonna byogala gwe n'owakana. Kati ani alagira bw'awanika mu tweet ne bitaba era ukola bukozi ka tweet fenna amawuli ne tuduma ba map authentic ne tuvaayo TV zonna endala zonna radio zonna kutoja amawulire gyonna ne giwandiika ka tweet kakateeka eri kayita na ba amawulire kayita na press conference kati yakugambya ajja. Nono nga biri awo omukulu yagambye nti yajja eyo story eyo ndala ate yo namba ngina kumanji baletera mbuterevu ate neyo neda jina batereddewo abannansi abafirika bannaffe abali mu nsi ez'enjawulo nga tebalaga okwemulugunya kwabwe bagamba bannange bannayuganda muli kuki ne map yagezako bagamba naye nga right now ng'ovudde ku ekyo ensonga endala enkulu eriwo ya comrade waffe Fred Lumbuye nga gitwatandise n'omukyala ng'atugamba Aisha Bobby ng'atugamba nti yes embeera yonna negenda mu maaso bagiraba era yeetegerezebwa era nga abakitegeerako bakitegeera abakimanyi bakimanyi n'abalina obusobozi okubaako ne kye bakola bagezako kino kyonna kye basobola okuba nga bakola okuba nga omukulu bamugjayo mu nsi ya Turkey oba ekibuga Istanbul. Kagamba ekibuga ekyalimu ekituufu kale tetujja kukyogera wano were tukimanyi wabula nga kyeyinza okukakasaako nti tebatudde era naawe obanga omanyi olina ky'oyinza okukolawo teweetaga tekuvayo n'olangirira nnyo nti bannange wali abantuukiriddeko nga bagamba kati tukole tutya mu comment section bagamba kati tugenda kukola tutya what can we do to help. One thing I can tell you nti kimuyinza okukola okuyamba first of all musharinga videos no musharinga content zino nti abantu bonna nabeerenga bali alert na bweya omulango oyo gunaabanga gukoze eki guyitiddwa ne tugamba bati waliwo sente zeetagisibwa okusonda oba okukola ki n'owoolukumi ky'oba otaddeyo kyonna kiba kyamugaso kiba kisobola okuyamba ate tulaba nga struggle y'okugyayo munaffe comrade munaffe esobola okuba nga egguka kubanga jjukira nti mu byonna taddangako wano n'agamba nti ali wano advocating ate simanya oba basaba sente za kukola mbaga oba abasaba za kukola ki nedda wano kyabasaba bwe bulamu bwasigale nga kyali mulamu ate ayongere okubaweereza abatamusasula wadde n'ekikumi. So mwenna abali mu situation yemu nga muwagira omukulu Fred Lumbuye byajja
akola oba byajja ateekawo byonna nga naffe babagambye nti buli omu akole kyasobola, buli omu akolewo kyasobola kubanga ekiseera kisembedde era ekiseera kye kino. Just ubanga olinayo connection gy'omanyi era ng'omanyi omuntu asobola okuyamba yogerako naye. Ubanga olinayo omuntu alina ku connection ezisingako mutegeeze oba alina kyayinza okukolawo akikole. Ubanga ate osobola okutuukirira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu beera ng'ofollowinga ku nsonga ezo. Mugaye munange Mukulumbeze bye ne bigenda maaso munnaffe ali eyo asattira omuyambi otya. Ekyo nakyo tumanye nti nawaba tavuddeyo n'alangira asobola okubaako ne kyakoze nga ebayamba ne Dr. Spire aba KIU bali bamutwala era betusuubira ne Fred Lumbuye asobola okuyambibwa ate nzijukira nti mwakola kyamaanyi nnyo okumuggyayo eri bamuwamba ebiseera bya COVID awo yabulamu ku mwaka mulamba ng'awambiddwa naye ate mwagezako musobola okubanga musonda ssente emitwalo n'emitwalo egya dola n'abanga avaayo. So n'olunaku lwaleero tubasaba kyekimu mubeere alert, mubeere bajjagujagu, mubeere bagezigezi, kyonna kye musobola okukola mukikolereyo ku mabbali, temuvaayo ate kulangirira nnyo. Ate mutasobodde olwo mujje musabe obuyambi obw'olukale, buli omu abeeko nekyasobola okukola ki okubaako nekyakwatayo mubenga Fred Lumbuye mumugjawo ave mu nsi eyo gy'alimu ate atuuke mu kifo ekiri safe. Naye nga mwebale nnyo okubanga mwekomidde ku DVC updates, amawulire gonna nsigala ngaleeta wano, mubeereko buli ndala, mubeereko alert, tujja kuba tubaweereza ebisingawo wano. Mbagala nnyo, mweraba, tulabagadde mukaddako.